Ikiene etandika ngena kuwandikira speaker okuleta ekiteeso kino tusooke tukomyewo president awangalire mu bulamu obuli mu mateeka mbagambye nti etteeka eriteekawo okulabirira Presidential Emoluments and Benefits Act terimukkiriza kuba na convoy esukka motoka 10 kati alina 66 abaana be dibawaayo okubasomesa n'okubajjanjaba n'okubatwalako ebweru buli mu mwaka omulundi gumu teribawa convoy zirimu na toilet nga gimwalaba ne muwozi ng'agende Bukedde ne mukyala we terimuwa ekyewuunyisa bwe munaasoma lisiti eyo ne mugyegendereza mukyala wa Museveni akolanga minisita w'ebyenjigiriza ate ayinamu ne ba staff abamuyambako nga first lady ate nga mu mateeka ga public service omutakiizibwa kubeera na office bi tosobola kubeera ng'oli first lady nga office ate ng'oli minister of education oteko kubaako n'omulimu gumu so eyo kyekiteeso kyendeetera parliament wiiki eno ejja ebbaluwa ewedde njagala kugikwasa speaker ampa obudde era ndowooza nti parliament kijja gyetaagisa olunaku lulamba okusobola okuyita mu kiwandiiko kino tumukendeeza emmotoka n'afuna ezo eziri mu mateeka ne tukendeeza abakozi gwe teebereza tewaliiwo nkola gy'ayitamu kuyingiza abakozi mu maka ge oba mu ofiisi Buchamani we yamusanyusa namuga kati goli presidential assistant Kaseni KUSASIRA we yamubigulira munaga nti kati nawe oli presidential assistant teyiyo nkola nemwegobererwa butuza president mu nkola mu makage n'abeerayo n'abakozi abatasuka 50 kati ayina 996 budget ya president jaina eya billioni olukaga esobola okkendeera netulabirira president ate n'abeera bulungi nga tusaasanya billioni nga 5 kati bwe tugenda tukikola enkola eyo mu buli kitongole kya government ne parliament nga mweri ojja kwesanga nga World Bank sente zegendo tusalako mu loan ze twali tumaze okusaba bwozigatta project ezigenda mu maaso ziri trillioni 2 tusobola okufisaawo sente tukola ebintu bye twalikoze mu sente za World Bank ne tukola n'ebintu ebirala bingi kubanga ekizibu kati abantu abasinga bagenze bayigira empisa embi ku president osanga ne minister nga ne ku street bamumanyi naye ayina emmotoka 3 mumutegerera ku motoka nti minister buli omu kati bavuganya mu convoy bavuganya mu bakuumi duli twali awo mu kuzikanga ndaba Catherine KUSASIRA presidential assistant afuna milioni 2 n'emitwalo 3 ayina emmotoka kuliko UC mpya n'abasirikale abamukuuma bw'ogatta amafuta ago n'ogatta abadereva ne tugenda nga tukola ekintu kyekimu World Bank ni bwe natusalako sente tujja kuzimisinga ne tusobola okubeerawo mbeere nnungi ng'eggwanga encho convoy mukimanyi bulungi nti kati ne mutabani walina convoy erinamu n'ekiroole ekya toilet nga kitaawe kyayina naye muteeka tebatukkiriza president yekeeka gubawe emmotoka ne mukyala we naye alina convoy y'emu kati bw'ogatta emmotoka n'ogatta 206 n'ogatta n'ebina president waffe alina emmotoka 606 yalina likodi esinga okubeera ba president mu nsi yonna n'emmotoka ennyingi nti ebyenfuna bya Uganda we tuyimiridde olwaleero tubanjibwa sente zonna omugatte ziri trillioni 8 zetubanjibwa trillioni 8 zisinga ne budget ya Uganda eya trillioni 52 ebbanja lye batubanja lisinga ne budget ya Uganda ng'ogigase wamu bw'owetegereza ekizibu ekitutuusiza wano we tuli kwe kudiibuuda okw'amaanyi okutandikira ddala mu maka ga President Museveni ne mu ofiisi ye ekyokulabirako president mu ofiisi ye olwaleero kati akozesa abakozi benkanankana n'essomero lya secondary obungi ayina abakozi 761 abamu bwe mba mujjukira ebiseera tinyefuuza ne kanyehamba we babeera ba presidential advisor baatugamba nti nga bakayitawo emyaka 2 nga babalonze nga banoonya Museveni okumuwa advice nga tebamulaba